Ku mulundi guno abeesunga okugenda e Namugongo mugera musseemukko ku bigere mulinnyeemuko ku bureeki kubanga amawulire okuva eri General Museveni si malungi yadde n'akamu. Anti munnange bw'atyo yakatutemye n'atugamba nti bongezaayo mu Bulumi. In fact bo bagamba nti Museveni painfully postpones this year's Matters Day celebrations. Era ensonga bagiwadde nti naye kimulumye mu mutima nnyo, naye abadde alina okubeera nga ayongezaayo ensonda bwe zitugamba. Era na General Museveni munnange n'akakasa ku mutimbagano n'ayiwako obubaka. Kakati munnange Museveni omwaka guno bw'atyo alangiridde nti Uganda Matters Day celebrations ezibeerawo ennaku z'omwezi nga 3 June okulamaga e Namugongo okubeerawo okujjukira abajulizi be baasanjaga Mukaajanga. Jjukira juzi wano nalaba Spice Queen agenzeeyo ne bamunnyonnyola n'akaaba amaziga. Kati munnange abajulizi okubajjukira oba okulamaga kugenda e Namugongo 3 June, era nga tukimanyi mulungi nnyo nti luba lunaku lukulu abantu okujjukira abo abaali bawaddeyo emitima gyabwe eri Katonda okubeera nga battibwa olw'ensonga eyo ne bookyebwa ku mulembe omuzibu ennyo ogwa Kabaka Mwanga mu myaka eg'1889. Tuli mu myaka miyitirivu muganda wange wetwogerera essaawa eno, emyaka giri mu 10 pulaasi. Kasookedde nga bookya, kitegeeza nti June nga 3 emyaka bwe twogerera kati gyakayitawo bwe tubala 1990 eyo myaka 1990 kubanga it was late 1890s. Nze mu bulamu bwange nakalaba Namugongo nga tebagenda kulamaga ndowooza emirundi ebiri twalaba mu COVID wano. Ndowooza na guno Museveni lwayongezaayo. In fact ayongezaayo bwongeza, tagamu tebagenda kulamaga omwaka guno, naye ayongezaayo bwongeza event eyo. Mu COVID tekyasoboka era ne guno omwoyo tekisobose, naye ate nga bwenkyayogera bino kiba kitegeeza nti ne mu lutalo lwa Museveni tekyasoboka. Kitegeeza nti ne mu myaka egyo owaabirirawo entalutalo tekyasobokanga. Kati tumanyi, nze simanyi ddi lwatandika kulamaga, naye nga ndowooza emyaka giweze nga bajja olumu bayimiriza, si gye emirundi ebiri gyokka gyeko ogwa COVID na guno Museveni wayimiriza. Kakati munnange Museveni bw'atyo yagenze ku kibanja kye, ku pages ze wonna we ziri ku Twitter n'ewalala yonna. Nendooza Museveni tali ku TikTok, Natasha ayinza okuba yali ku TikTok. Kati Museveni n'alangirira nti ekirowoozo oba okusalawo okubeera nga bongezaayo okukoza olunaku luno nti kyavudde ku kubeera nti yafunye okwebuuza ku National Epidemic Response Task Force, era nti kino kivudde ku bulwadde obumutawaana ennyo obubaluseewo obwa Ebola. Buno bwakatta mbu abantu abali eyo mu 8 nga keesi emu ku ezo 8 mbu yabadde wano Kibuli mu ddwaliro erya wano ew'Omulangira Nakibinge, Kibuli Muslim Hospital wano mu Kampala, okusinziira mu Neko Ministry ey'ebyobulamu. Kakati bw'atyo Museveni atugamba nti kino bakisazeewo kubanga Uganda efuna 10,000 10,000 ez'abalambuzi ba pilgrims buli mwaka okuva mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo, Eastern Congo, ate nga
essaawa eno ekkonga eyo Ebola muyitirivu nnyo nti naye bavaayo ne bajja okubeera nga balamaga batambuza bigere ne bavaayo eyo ne bajja baali badde babagaana buganya abeeyo nti temujja kakati bw'atyo ng'agamba nti okubeera nga bakuuma basafeguardinga buli muntu buli bulamu bw'omuntu kyamakulu nnyo okubeera nti event eno bagyongezaayo Museveni bw'atyo bwe yawandiise mbu event eno bagyongezaayo naye singa gavumenti bwefa ku bantu kati mu bintu ng'ebyo eby'Ebola kuba ndaba abantu gavumenti abafa ku lwa gavumenti ne Muhoozi bennyini beeyawana okutta ndaba bangi basukka n'abo abafa Ebola abafa COVID kuba Muhoozi yagamba ayagala kutta abantu bangi nnyo abasinga ne kuba kitaawe ne kuba uncle we Kagame Museveni be yakatta batono ayagala bo kati abanyweri for example abanyweri be bayiwamu agapipa g'amafuta ne babakumako omuliro UN nga bwe yatugamba abo bo kwegamba bw'obanga decision making mwagijjawa mwali badde musooka kufa kuki ku bulamu bw'abantu nga bwe mubufaako essaawa eno kubanga siraba nnyo sijja kulimba kiringa bono kati emisinde gya Muhoozi mbu ssente ezigenda okuvaamu zigenda kulabira abamulekwa naawe okiraba ti ate Muhoozi kennyini yeewaana kutta batta be baleka bamulekwa kati alinga aduula tikambatte ndaba nja kubalabirira n'abaana bammwe nja kubalabirira bwetyo bwe twalwa mu lockdown eno ng'amawanga amalala gaggulawo dda naye kati Ebola mbu abaluseewo era mbu keesi ziri 8 zembwe ezaakazuulwa naye mbu emu yabadde wano Kibuli kakati bw'atyo Gen. Museveni n'akuba omulanga eri abo bonna ababadde batandise dda ku lugendo lwabwe okujja e Namugongo okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'ensi okubeera nga baddayo balinde ate date endala egenda okubeera nga ebategeezebwa Museveni era bw'atyo yakubye omulanga eri General Public nti singa mulaba omuntu yenna alina obubonero obulaga nti alina Ebola mufube okulaba nga munnange mutegeeza ab'ebyobulamu bonnambiro kinzijjukiza akaseera ka COVID nga tetunnafuna balwadde ba COVID naye nga tebatukkiriza kutambula nga ne bwoba ogenda kuzaala abakazi bangi nnyo babalimiza okugenda okuzaala nga patro enoonya abakafyu n'ebakwata kuba babasuubirako akasente naye nga ne bwebagaa nti omulwadde ali wali afa pane omukyala wuuli wali ali mu kuzaala bajja mugamba tebawulidde kiragiro kya Museveni bwe nga bagamba ne fact abasirikale bwe bagambanga abantu kakati obulamu wano tetunnategeera ddala nti obulamu abantu beebuuza mu COVID nti baali bakuuma bulamu oba baali basafeguardinga interests zaabwe politically kakati munnange sibateekamu bujeemu naye kirwadde Museveni agamba nti yamaze dda okubeera nga akakasa nti ekirwadde kyabaluseewo era yakubye omulanga nti abagezaako kubeera nga bajja bandibadde babyesonyiwa ababadde batandise dda ku ngendo mudde eyo bajja babuulira olunaku olulala bagenda kuli communicatinga ndowooza Ebola nga amaze okubeera nga ggwaawo Ebola bakate tebamunyiizizza akyabe Namugongo kirabika we nange bwente ebyawano si byangu yadde n'akamu kati byebyo munnange Namugongo bamuyimirizaamu era gwe yenna abadde yeetegeka kugenda e Namugongo badde olina pulaani bizinensi nga busuubi ogenda kunoga akasente ogenda kwokya nkoko ogenda kutwalayo nnyama yaffe mugira olinzeeko kiringa bwolaba sizoni y'ensenene bweneekeerewamuuko abantu bangi babeera bataddemu ssente kati ensenene bwe zitagwa nga bwe badde bazisuubira era by the way omuntu yenna kati akyalowooleza mu bizinesi kati ng'ey'ensenene wali badde okigendamu nga weegendereza kuba ebiseera ebimu emanyi okudisappointi nga tetumanyi kyatuukawo naye nga musuubira okuba nti ensenene zigenda kugwa ate ne zitagwa ate ng'okuzitegeka okutega kitwala ssente nnyingi mbu amataala ago naye ebirala amapipa biki esanga omuntu ateereddemu ddala ssente naye ate n'atafuna nga bwe baafunanga wakati ku mulundi nzirabyeko katono twali tusuubira okuba nti mwene enkuba ebadde etonnya zigenda kugwa
naye zibaddewo katono nnyo ate kati omusala gutandise okugwa kati tetumanyi kiki kiriwo naye nga kirabika ebintu byakyuka.